era nze kugamba lonyi nti ate ye Nuupu mbi nnyo kuba ebizibu bya Nuupu bali abantu 6 naye ate gye muddukira mwabeefudisi sebo ogenda kumala oŋŋambe nti obudde bwange buweddeko ntereza kyoyogedde kyogamba nti awali ebizibu teryaddukira mu Nuupu kunoonya maanyi tewali agendayo wabula twagala kukolera wamu ng'ebibiina by'obufuzi byonna ate kujeema tubalabangayo wuliriza omwagenda kujeema teri kyamanyibwa kati gwe kyoyagala okuwulira abakulembeze ba NUP tebalabangako ku kitebe waffe era nabalaba kati kitegeeza mwasooka ne muwa olukyalo walinzikiriza nenkubaganya ebirowoozo bino netubivaako otujja kumulamwa ebizibu bya Nuupu bali abantu 6 asooka Chairman Nyanzi wakunga muna NRA yazimbye mmeri Chairman Nyanzi owokubiri ye Robert Kyagulanyi Sentamu eyefudde General Museveni n'okoppa ebikolwa bya General Museveni n'okoppa ebikolwa bye byonna asinga yamalako ebisanja ebina nze njagala ombuuzi yefudde atya General Museveni yaleeta Genosale nga Genosale talina kifo kyonna mu cabinet naye nga yalina obuyinza kati General Museveni ye Kyagulanyi Sale mu Nuupu ye Chairman Nyanzi Janet Katala Museveni ye Babi Edi Mutwe njagala okumenyawo ebigambo bya muganda wange ono byayogedde nti Kyagulanyi yomu ye Museveni omuto ajja tuli mu kibiina kya Nuupu ali mu kibiina kya FDC ndowooza simanyi muganda wange ono kubanga yaliko mu Nuupu bwe yali ajja mu kalukali y'omu ku baali mu kitebe y'omu ku baali ku kitebe nga bavuganya ku card nali FDC kubanga kye kibiina ekyaliwo nze ekibiina ekipya bwe kyajja ate nkyasitikinza ate nkyali wa Nuupu ndowooza ebbanga lyonna bamala kumumma kaadi bw'atagifuna n'anyiiga nnyo kaliza mweza sente mwamuseera no ngezaako anti mbadde ngezaako okunnyonnyola mbadde ngezaako okunnyonnyola ne munnyingirira kuba obadde oŋŋamba nti teweerabira nti nti obadde olina kyoleeta awo nenkugamba nti no yali mu FDC yali mu Nuupu bw'atafuna kaadi n'agenda mu FDC eneyawamu olwaleero ali mu FDC ye Katonga tetumanyi waana abeera mu 2026 2026 tekimugjaako kyenjagala okumenyawo kyekyo kyagezezaako ndi mu kibiina kya NUP olwaleero bwe mbeera mu kibiina kya NUP ngoberera byonna ebigenda mu maaso Chairman Nyanzi talina nnyo maanyi g'ogamba nti ye overall mu kibiina okumugeraageranya ekiri mu Nuupu ffe twakirabako oba tubadde tukisuubira nti Bobi Wine bwe yajja mu buyinza oba bwe yatandikawo ekibiina alina abantu be yajja nabo omuli ba Edi Mutwe oyo Honorable Kyagulanyi president wa Nuupu ne bwafuuka president oyo Edi Mutwe asolomu obwa amekamanda azze naye mu struggle azze n'abasajja banubiana okuva eri mu fire base kati Honorable Mpuuga okumugoba ku kifo ekyo ffe twali tusuubira embeera eyo nti ejja kubaawo kubanga twakirabako omusajja nga muyivu professor mulamba omusajja muganda Bukenya yamala mu gavumenti yaffe emyaka 9 nga vice president naye olwamuwummuza yasinziranga katuuti nagaba n'ekintu kyembadde mu kifuuba ne mu nsonyo twali mu by-election twali Luweero nga tuleese na Bukenya by-election gye yabyogerera nti omugugu gwe mbadde neetisse okumala emyaka 9 mbadde neetisse naye nga kisimanyi kye neetisse olw'okuba bamugye mu kifo kati Mpuuga okumujja kuba leader of opposition babadde wateekeddwa okubaawo embeera kubanga Bobi Wine alina abasajja be yajja nabo Basennyonyi Bahedi Mutwe n'abalala kubanze nalabye
omuyaga kubanga gundi omukuba feria mu byobufuzi by'opposition bwanika ngoli kuna mayanja meya baludde mbyobufuzi bye Masaka nenga babwanyisiganya ebigambo nenga nupu muyaga gwa nupu gwaleta bwanika ngulaba kazi watu doboze teriva bulungi ngalyange ya meya we Masaka nenga olaba nti bwanika alina embeera gyataddewo mu kibiina nenga muyaga gwamuleta oyo no goyogerako akaluluka noza kali ka 2011 ani kali ka 2016 mbasera biki bwanika yavayo yekana najaganya na muchi ati ndofo mukuru wangu yati yali amaze okulemererwa ati niye yakiriza no petabanga ko wafeze simulanga ko ngayamba desati ngaje nyambadde nande president Museveni tajabaranga iya aliwa yati Museveni zile sati zabeeramu kuba ko bino kuba ko byo ate lokuba ya semeza bakagabo bani bonna so fegafa abenyalemu tuli bagumu nnyo abine ebisinde byonna bye tugezaako okuteeka ku nkola yaffe ya kiyekera Museveni bwe yali atuuka e Kampala waliwo abaafuutuka Katonga Masaka waliwo abaafuutuka eno mu Eastern waliwo abaafuutuka wane tuwamba Kampala so tulina ofisi ya National Chairman Kyambogo wajati Namyalo akola omulimu bano babayise wano mu PLU bakola omulimu Secretariat ekola naffe ffenna project zonna gavumenti zeetadde mu 2026 Buganda tugyetaaga twagala tuzinduukirize tubawaddemu tulabe nti Buganda gye mwogera ku bano nga tebagera linda 2026 baliwa ate nga lwati balinda olaba bali mu kweyuzaza kuzimba mayumba kyagenze ku likodi obeera nga ovuganya gavumenti naye ng'olina ennyumba ya buwumbi buna okola mulimu ki Nyanza akola mulimu ki buwumbi buna eringa meeri yajja nekoma Entebbe gundi Nairobi Kenya kyekifaananyi naye nga Nyanza akola mulimu ki okuba naye ennyumba Nyanza akola mulimu ki kubanga Nyanza baddewo enyalemu ne munonyeza akalulu mu Kampala Central ng'avuganya ne Mr. Kabanda nga tutula mu kifulukwa aweka mocha ne kati kalina yonna matiribona yazimbye ennyumba kugambye avuganya Museveni nga kwegabana Uganda bafunye ekitanga nti opposition ya wano yefuna yenoonya kuvuga Museveni nakulya yo kasitebanga erya bomb in fact be batuyamana kuno kuba ne Museveni mbuyinza zebintu gye mpagidde Museveni okuvira ddala Luweero nonda kitono naye awangula bano emirundi egimu badde misinga n'okulonda ng'olumu mbeera ano mu kumobilizing abantu balonda ati abalina okuwangula kubana bano bamulonda kitegeeza bano abaludde mu opposition olw'okuba ebiseera ebisinga tuba ku mirimu ffe gya kumobilizing kabe Besigye gyalonda Museveni kati tosobola kubanga ozimbye ennyumba ya bumbi buna n'ogaa gavumenti eveeko gw'osooka n'okuyita amagye bali mu nkumeko wano so en opposition yo abannayuganda bagirabye local government baliyo bano bameya badeputy meya tunulira amakubo gulaga balemye kasasiro tusula naye nesere tuzibawa tibakola ki mulimu obukubo balina okukola bakansala bano ya topic gyoyagala twogereko batuyambye okubanga mu 2026 akalo tugenda kweza njagala kudda ku kintu kyoyogedde ekya PLU amawulire ge tuyina oluvannyuma lw'opposition okulabisa nnyo gavumenti eno ne mwami ono gwabadde ayogerako yakwadde akulira ekisinde ekyo lwasagaana kumuyisa mukama gavumenti egenze eraba nti kino kyetukola kikyamu ate mu mbeera eyo ne balaba nti n'ekiprojekiti kye baali bazimbyewo abantu baagaana okigula muganda wange ono simwewuunya kubanga yenkola yaabwe abenalem bonna okulimba naye naye akimanyi kiprojekiti kyakwama omukulu yagenda ekabaala eyo yalabibwako ng'awubira nsozi njereere bwati kabaali ng'awubira nsozi wano bwe yagenda okukimalanka wano gwagambidde nti yagenda kukimalanka ne bakwata abavubuka era obutambi we buli nga babajje wali emulago babambaza t-shirt n'emitwalo ebiri ekawungeezi ne bayombana nnyo ne balwanira n'emmere nene kino kanti kugambe General Muhoozi tali ku mutendera gwe tulina kubaganyako biwoozo wano ku kubeera ku president w'eggwanga lyaffe Uganda. General Muhoozi si munansi, ssemateeka wa Uganda takkiriza atali munansi kubeera president wa Uganda. Kati General Muhoozi bwe tumuleeta wano mu kubaganya ebirowoozo kitukosa natukosanga abantu bannansi ba Uganda. General Muhoozi munansi wa Tanzania. Anything Media.
Amulungi Alex Media ugamote na kase tambula bulungi muzikwana haja Abdunor Mnyami Shafi Kluanga nzaliwo program ya the earthquake obunkenke ibadde maze banga ngateri oninga abantu bakibanja tibanayi obunkenke bwalagawa deputy mayor wali kakasa abantu obunkenke bwali bulazinenga tukomyewo kubanga ate tugira ku nsonga ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda n'ebweru bw'eggwanga Uganda nsonga ez'enjawulo tugenda kubanga tuzikubaganyako ebirowoozo ekiri mu NRM tugenda kuba tukyogera kemabegako waliwo programu gye twakola nga tulaga ebiwayi ebiri mu NRM tulinde mwami Kagame agenda kubanga atulambululira ensonga ezo atwalabe nga ate MK movement yandibanga yavuddewo aye ne bagireeta mu PLU Patriotic League of Uganda. So ebyo byemu kwe tugenda okwogera ku nsonga za no naddala Masaka ekigenda maaso bannanno tuli nabo enkaya nezigenda maaso bagenda kubanga ate byonna babitubuulira wamu n'okulonda okugenda okubeerawo okwa FDC katwagala kumanya FDC kyegenda okulonda webeera nga yeekatonga egenda kakasibwani ebyo nabyo tugenda kubanga ate tubimanya honorable President nsaba ombuulizi ku bannaffe media weewaawo abatulaba abalungi nze honorable Kwizera Ronald akiikirira abantu b'ekazo ku National Division tuli basanyufu sebo kuba nti tusobodde okukomawo programu yaffe n'enganzi Media okubaako ensonga zetulambulula n'okulaba nga tuzimbira wamu eggwanga lyaffe ng'abantu biki byosubiddwa mu bbanga lino okuteeka amasasi ga bugimu naye kwera amawulire mangi agabaddewo in and out netaso agakubaganyako birowoozo mabegakaawo waliwo minisita Otafiire ng'alaga nti gavumenti eteekeddwa okumuliyirira obuwumbi 75 ku ttaka lya gavumenti lye yabba ani yalibba Otafiire naye ate agamba gavumenti emukole ki emuliyirire wakati awo ekiri nakyo kyogereko ku Otafiire yennyini yavaayo n'agamba nti yeewonya parliament ya Uganda okubaamu ababaka 529 population etono ate ng'ebongereza population nnene naye tewezaawo babaka anti era abasinga mu benaale naye ate wano musiimeko simusobola musima kubanga y'omu kubasalira b'eggwanga kakati waabanga ekyakiraba kitegeeza abantu bano ekituufu kyeyandikuledde bakiraba naye beewugusa buki beewugusa mbadde nsaba okkirize nakana kano kayiseewo bannayuganda bategeere nti gavumenti eri mu nteekateeka ey'okuddamu okuwa bannayuganda endagamuntu naye nno nga bannayuganda era batunulira ensonga awo waliwo obubbi obukudde ejjembe kubanga bw'ogenda no benchmarkinga world over kizibu nnyo okusanga endagamuntu y'omunnansi ng'eggwako naye olwokuba nti waliwo abantu abasimba payini waabwe bamanyi nti oluvannyuma lwa myaka 10 balina okuddamu okukungula ku payini eyo bakalituusi nga baddamu okukola projects ezo ez'okubbiramu ssente so buli myaka 10 gavumenti ejja kwaloketinganga obuwumbi 3 n'omusobyo okuddamu okufunira bannansi ensonga y'ennangamuntu eyo tujja giwa programu yaayo naye tusobola okuba tukyogera n'esiba okubana amina sebo nsaba ombuulize ku bannaffe media bannaffe media mwenna mbalamusizza mwebale akaseera kano ke tulimu ak'okuzza ku baana ku masomero tumanyi bulungi nnyo nti buli muzadde embeera gy'alimu osangako kati salo bw'opima pulesa y'abazadde nza okuba nga yakyuseemu sebo kubanga buli muzadde yena aweerera omwana ali ku bunkenke naddala batannaba kuzzaayo baana naye nga mbasaba temulya looni kugenda mu masomero ga bbeeyi ago ga buddoogaani gavumenti yateeka amasomero ga gavumenti sooke mweyune ku masomero ga gavumenti ati sire batakuwaayo kifo abaana bajja kutuula naffe ffe nnyinnyini abali mu maaso ga kamera wano abasinga twasomera nga tutuula wansi naye bwetuli bwe mumamwe nga temwafuna mu kisoogo batulaze wano amasomero g'abanene gye basomera nga gonna n'ebisenge bimu bikutte mu mbinabina so tolya looni kugenda nti omwana omutwaye mu ssomero ly'ebbeeyi noonya amasomero agajja mu nfunayo obe nga ozaayo omwana nze Kalegeya Kagame
nga ni musajja w'enyale mukubira ddala eri ewaffe mu ddwaniro Luweero ate nga era ngezeewo mu kubagezaako okutembeeta pulogulaamu ya gavumenti mayeffe olutalo lwe tulina kati ng'enyale lwakulwanyisa bwavu tembeeta pulogulaamu ya gavumenti ey'emyoga era omuntu yenna awulira nga ebyenfuna bikkalubiriddemu noonya ofiisi y'emyoga yonna weeri noonya PDM waliwo n'enteekateeka endala eza gavumenti ez'okulaba nga tujja abantu mu bwavu. Abantu baganyuddwa mu PDM n'emyoga. Gyonna gitambula bulungi. Emyoga gitambula twagala okwebaza gavumenti. Ffe abali mu municipality obanga mu Wakiso district emyoga egyo bagiteeka ku level ya gombolola. Buli gombolola erina emyoga 17 nga buli mwoga baguteeka mu myuzi 3 so buli gombolola wano mu Nansana mu Wakiso kumpi buli mu myuzi nga 5. Deputy Mayor ngamba milioni 17. Deputy Mayor aliwa. Deputy Mayor zitya zali za chezo ezo zali za PDM zali za baffe emyoga buli sako yafuna myuzi 3 okuleka y'abakulembeze yafuna myuzi 5 niye zonna weziri Deputy Mayor kimanyi bulungi nti mu Nansana zaatuuka tulina mu sako emu yabaliko obulemu yetanaba kufuna nenge subi weyingi bajja kufuna kubanga eno programu etandika butandisi neyanzeke Deputy Mayor sebo okuba parish development mondo wano n'okuba emyoga ate abantu baganyuddwa bebale kuganyulwa Anafik Media mbalamusizaako tuli basanyufu olw'akaseera ke tumaze nga tetuwuliziganya okubeera nga tukomyewo okubeera nga twogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga n'okulizimbira awamu. Sebo ogambye nakuba parish development model ogamba tegenda kuyamba bantu era practically tebayambye. Njagala ogenda okola analysis mu Kazo ward kubafuna sente ezo olaba olwaleero sente ezikyaliwo oba ebivuddemu ebikoleddwa bw'onaakola follow-up obulungi. Ensonga ey'okubiri era ku PDM abantu bano banaffe baatugambanga kakadde nabo bennyini tebamanyi kyakukola bali mu kulwana so ekintu kyaffe kyonna kibadde nti bw'oba bannayuganda tebeetaaga kuwa ssente za mu mpeke beetaaga kuteerawo policies ezibayamba okubeera nga bwe bakola bafunamu ekyo kyebakola kyebafunye. Naye omuntu bw'omuwa emitwalo 5 ate nga emisolo gy'omubinise mingi kisigala nga tekimugasa so tuteekawo policies eziyamba bannayuganda okusinga okubawa ssente zino ez'omu mpeke oba oliawo ezitabayambye naye nga ebakujja mu mbeera ennungi yandiyambye singa waaliwo policy ne sensitization n'abantu okubeera nga bamanyi kyekituufu so enkola oba oliawo zijja nga nnungi naye ne zifa olw'enteekateeka ya gavumenti. kati nina kuyita mpita entya ey'Obuganda kubanga kakati oli mwami oli mumyuka wa mwami. Okusookera ddala nja kutegeeza bannayuganda nti Ssaabasajja yasiima n'abaako obuvunaanyizibwa bwantikka okumuweererezaako abantu ba Ssaabasajja naye mu mbeera y'emu be tubeera wano ojja kumpita nga honorable ate bwe tubeera eri ewalala saagala kutabiikiriza byabufuzi mu bukulembeze bwa Bwakabaka wano mba nzekiikirira ekitiibwa kisigalawo era nkyogeddeko ndi mwami wa Ssaabasajja mu lukago akazonna bweru atwala butonde bwansi ne bulungi bwansi era nkolera wansi w'ekitiibwa Omumbejja Mariam Ndagire Mituba 2. Mu Buganda buli kabaka gwawo okukulembeza abamwami kati ono mwami wa kabaka ssebo. Banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu kiti kye nga bulijjo Sendyo Watwaha muna FDC ayogera ebitakaddiwa era mobilizer wa district ya Wakiso ate era mobilizer wa Nansana municipality mu FDC Katonga. Kozo okulonda kwa ddi 15 19 ogwokusatu kulonda okwaki FDC njoyinza okuyita delegate conference okulonda obukulembeze bwa FDC obwokuntikko omuli president n'olukiiko lwe lwonna. FDC yawo FDC eriemu ekulemberwa Omulodi Ssaalongo Erias Lukwago etuula Katonga.
ate tuli najja nankumbi ekyo kiwayi kya General Museveni kyakozesa okwonoona opposition. No, njagala gyo tubeere direct. Era ndi direct. FDC najja nankumbi. Esebo. Vaawo kati bateekawo yero. Sebo mu nsi zonna zibeera ne bambasada mu mawanga amalala. Nkiddamu mu kamera. Omukulembeze wa FDC. Esebo. Honorable Patrick Oboy Amoyat. Mwamujjako. Ye yali yagobebwa National Council. Ngekulirwana. Omulongo ambasada wa Swabirigwa ow'ekitiibwa. Chairman. Ge batwalira waggulu n'ayita waggulu mu kiteefu. N'abuuka ebikomera n'akola ki naye ng'era omuzira baabeera abaako ebiina okumujjukirwako. Yakola ekyobuzira n'akuuma ekitiibwa kye n'ekitiibwa ky'eggwanga n'ekitiibwa ky'ekibiina kya FDC. Muli muwanganguse. Tusobola okulowooza mu ndowooza nga bw'olowoozezza. Wemba muli muwanganguse kitegeeza temuli mufuzi. Wuliriza. Eribia watukaka kaseera ne wetwogerera abakulembeze basukka mu babiri abaliyo. Ne walibeera wamanyiddwa nti ono ye president afugira mu. Of course amanyiddwa ye Patrick Oboya Mulia. Oyo yagobwa yewaŋŋamya oli oyo mbasada wa General Museveni amanyiddwa mu FDC president ow'ekiseera leero bamuwa emyezi 6 ye mulodi wa Kampala Saalongo Erias Lukwago ye president wa FDC era ekisanja kiggwako nga 19 ogwokusatu. Tukkirize n'omuntu agamba nti abeekatonga baanoba okuva ennajja nawe. Tosobola kujjawo ndowooza ya muntu naye mwene ensi efugibwa nakyemalira. Olina okulwana okubaako w'osobola okubeera osinziire osobola okujjawo bwannakyemalira. Kati ekitebe ekikulu ekya-FDC kyeridda kyawambibwa General Museveni ne tufuna we tukyabudamye e Katonga. So okulonda kwa 19 ogwokusatu. Tulonda ani? Era mpita wano okubategeeza nti 19 ogwokusatu tugenda mu delegate conference okulonda obukulembeze bw'ekibiina obukutiko okutandikira ku president w'ekibiina ne executive yonna. Wabula ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno National Council egenda tuula okwongera okuttaanya ensonga zonna. Amuliya talina buyinza busobola gaana kulonda. Wabula General Museveni asobola okusaawo olukwesikwesi ng'ayita mu bambasada be Amuliya Nandala Mafaabi okulemesa ebigenda maaso. So mu kalulu ka 2026 kaadi kyegenda okukozesebwa. Tetuli ku 2026. Tuli ku lutalo lwa kununula kibiina kya FDC okuva ng'ennaku z'omwezi 19 ogwokusatu n'okununula eggwanga lyonna okulijja mu mikono gya General Museveni. Honorable Shep. Wanjisaba. Naye kati waŋŋambye nti ojja era abantu bakulabanga mubaka ssaawa yonna. Sebo okyali ku ekyo ne Ssaabasajja yasiima era Sebo nantikka obuvunaanyizibwa okubeera sipiika oba omukubiriza w'olukiiko mu luka gw'e Nansana. Yuga ko gwe n'ogamba nti olaba Ssaabasajja Kabaka nnengedde nze ani atagenda kujjayo Wakayima Musoke. Wakayima simanyi oba akyaliyo naye gwatera okumwogerera nsimanyi bimukwata. Sawa mulize kwa Nafik Media. Aba Nafik Media mbalamusiza Sebo ne management njagala okubeebaza okuba nti 2024 tuzzeemu okusimbula. Libadde ebbanga ddene nga tetuliiwo naye tukkirize nti nkola ya Allah nkola ya Mukama benga 2024 Sebo twatuulanga wano naye tutte ebbanga tetwerabawo. Erinnya Kavolution mbikufaaki ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo njawulo okulisayo beediti kyabbo be twabadde nab'ejjenja Kalooli okwongera okulaba nga tutereeza ebyensoma bya Nansana Municipality. Kyali kya nnaku nti leero ku ranking twabadde mu kifo kya 3 ku district 174 naye ku strategies etwalowoozezaako 2024 ndi mumativu titujja kuddayo. Service delivery municipality batulaga tuli mu position 1 ate ebyatuuse mu byensoma ne tuba nga tetwakoze bulungi. Kyensuubira nti tusimbudde era tulina ebyo bitugenda okukola okwongera okulaba nti tereeza ebyensoma mu masomero ga Nansana Municipality. Nyongera okusaasira abazadde abatannazaayo baana mu masomero nti tulabe nga tutetenkanya kyonna ekisoboka tulabe nga tubaako omwana gwe tuleka. Nyongera n'okwebaza abaddeyo bursaries okulaba nti abaana b'omu bitundu byaffe ddala mu Nansana Municipality ne mu ggwanga okutwaliza awamu baddayo okusoma omwaka guno. Neyanziza Deputy Mayor.
omukulu ayogedde ku kya basaries mamuga basaries zino musinziira ku ki? Tusinziira ku bintu bingi okusookera ddala performance mu class kati nga tulina abaana abafunye 4, 5, 6 paka 7 abo twadde tubafunira full bursaries mu masomero ag'enjawulo then tulina ba first graders abo nabo tubadde tubafunira almost ng'omuzadde asasula quarter ssente z'alina okusasula mu ssomero then tusinziira ne ku nfuna y'omuzadde eriyo abaana ng'ekyamazima tasobolera ddala kusoma abo nabo tubanoonyeza full bursaries then mubaawo abazadde abo bayaddeyaddeko abo tubafunira half omwana n'abeera ng'asoma. Bagamba nti ne bursaries nate olina ziteekamu seeto si kituufu simanyi abazadde b'omunansana bangi bursaries bazifunye naye teri wadde 10 ekisasulwa wabula ebisasulwa zezo nti ogenze ku ssomero n'osasula admission fees ng'era omuzadde yenna bw'olina twala omwana ku ssomero. Anjaga tugende ku mulamwa omukulu gw'olunaku olwaleero eddala ekibadde mu wiiki emboozi ya wiiki abantu beebuuza MK movement egenda eyawukana etya ne Patriotic League of Uganda PLU yenatandika ne Mwami Kagame asooka tulambulire enjawulo y'ebintu bino ebibiri then usimbule neyanziza mukama wange abatulaba n'abatuuliriza ebintu bino era byawukana kubanga bw'otunulira MK kibadde mu mannya ga muntu omu Muhoozi Kainerugaba oba movement entambula yo ba project in fact kyasooka project abasinga bakitunda bagamba Muhoozi project n'ebirala era abantu ne bakiyayaanira ng'era omuntu alina omukisa bw'abeera nti mwalabanga MK we zonna we yajjanga atambulira MK Muhoozi first son era bwe yali anona lanka ey'obwajje n'ebbombo mwalaba ekyali ku Bombo Road oza deputy mayor bano ababeera nansana bakiraba lawundi zonna abantu bakwatirira ati bazibira balaba fenna tulaba ebyobufuzi Bobi Wine bwakuba laale bano ne bakuba laale tubiraba naffe katugamba muyaya anyenyezaamu so naffe bwe tukola babala tibogera mazima naye nabano waliwo kibagamba musajja nga alina amaanyi so MK project oba MK movement ebadde etambula naye era nga bono bomanyi ebyobufuzi ti munabyabufuzi tafiira ku bbala limu bw'olabanga kino kigaanya okukola nga bano bannaffe batandika na reform agenda bagala reform agenda eyinza oba tejja kujjayo kintu kyaffe katukijjewo tuteekewo FDC era nolwakuba nti nakyo kigaanyi kuba batuvuganyiza emyaka 2 nga tuba megga so bo nga bo ng'omukulu yatudde n'alaba nga ekinyusi tekigenda kuvaayo nga MK movement esawo lwaleero nga bikuubagana kubanga ffe tuli mu national resistance movement kati nawe bw'oleeta MK movement ng'abantu babuzaabuzibwa kubeera naawe oyinza okungamba kiki kye muleeta muli ku ki 226 mwana oba taata so ng'olaba nti bibuzaabuzibwa so bw'olaba nti kati Patriotic League of Uganda olaba nga waliwo enjawulo ate bw'osinziira ne ku bigendererwa byayo bw'olaba ebigendererwa nti esawo lwaleero abannayuganda beetaaga okuzimbamu omutima ogulumirirwa eggwanga yes bapatriot nti singa abantu bano bannayuganda tubazaamu omutima guli ogw'okulumirira ensi yaabwe tusobola okumalawo ebizibu obuli bw'enguzi lolaba omuntu nga ali enguzi nga kugamba tewali nga tafunamu wadde kafansoni kitegeeza nti talinaamu omutima gukola ki gulumirirwa nsi ye so bw'olaba nti okukyusa tuve mu kino ekibadde ekyabatono ne tukigaziya ne bakigaziya kifuuke ekyabangi twakirabye nga balowoozeza bulungi era nga kigenda tukola bulungi nti okukyusa eggwanga lino abantu bateekeddwa okuyingizaamu omutima ogulumirirwa ensi standby generators ati yavuddewo tesobola kuvaawo kubanga waliwo omanyi bwe nabaddeyo nga mpulira ebyogerwa nti kati standby generator teri katuleeta ono kuba oli abadde standby ng'oli waafuniramu nti amasaze gavuddeko bwe gati ati kakati atalabika onajja oyogeddewo nti amasaze nga gavuddeko kiringa kifo kyabwa vice nti kiteeza bwobeera chairman mu ntebe okola vice nga vice akola chairman taliiwo bakuba ebiseera ebisinga aba vice tebatera kuba na mirimu
era tula kulonda kwero si wano ba vice bavudde nnyo nga bagala kuvuganya bakyama kitegeeza tebabawa mirimu gya kukola andi kati buno omulundi okukola PLU yajjewo ekya standby generator tendaba kubaawo ndi kati ono yajja ali wajja tageti ya PLU ki kuddamu kuzimba bannayuganda baagala ensi yaabwe kubanga dulife naffe abatudde wano n'abatulaba abantu baweddemu okubanga tebalina mutima gulumirwa nsi yaabwe kwegamba bagenda n'emiyagayaga bagenda n'ebintu balina ebintu ebyebakola nga tebafunamu nsonyi oba oli wenyalemu oba oli wa nupu oba oli wakyo obula nti eno patriotic league egenda kuleeta abantu ab'enjawulo ojja kwesana ne banonaleba abali wano nga nabo bagiyingidde kubanga tesosola fena tulina ekigendererwa kimu tuteekeddwa okuzimba omwoyo gw'eggwanga luli byalingawo ffe we twakulira nga bitandikira mu masomero ne tulaba mu masomero abaana abato nga bateekamu omutima naye ne pulezidenti yakirongingaawo mwalabako ekkololaawo nga abaana primary baagala kuzzaamu omutima abantu abaana bave buto nga balumirirwa ensi yaabwe aba opposition balabiddwako era bajja kwegatta ababiri ababaddemu tuza balangirira dda nti ati kati bano bakagabo twakagabo ne bannoyo honorable wene side zerugazi bajja kuyega bagera kitambuza ne bagenda dderi nendoza tebannabafuna maanyi gajjayo muntu n'omu ati kati enteekateeka luli kibadde kya muntu omu kyegamba tiluli kibadde kya Muhoozi Kayine Rugaba kati kyafuuse kya ggwanga lyonna kitegeeza kikakatako nawo wa fake media okunoonya bano ba deputy mayor honorable bano batwabaani bagaba ne patriotic eno mulaba tegenda kukola okutuyamba kuba tezze kwawula mu bantu byabufuzi tezze kwawula mu byamadiini tezze kwawula mu ndowooza za kintu kyonna so era bagamba nti kyazze kisinde kyakwesimba oba 226 ekirungi yakiikiridde standby generator yayogedde bulungi kubanga y'omu kubatula ku second member nti okuleeta Muhoozi ku ballot paper seke mala kutuula tulina ekiko ze tugoberera eziwa omuntu okutukwatira bendera kitegeeza Muhoozi essuubi welinti 226 essuubi teririiwo kubanga ffe nga ffe NRM tetunaba kubeera na kiragiro kyonna kubanga tugenda mu mitendera tulonda obukulembeze structures okuva ku LC1 ne tugenda ku neeke yatulanga kololo naye lwakuba nti yatulanga kya Nambole n'olwa covid ebiseede dulite yatula naye president bamuyisa anatukwatira bendera ayita mwezi enkiiko neeke nemukakasa neeke yebeeramu n'abantu bayitirivu kubanga buli district eyinza okubeewereza abantu nga 10 njagala kuva so tusuubire nti PLU emodulator amaanyi gegenda okuteekamu gagenda ku mangi ddala okusaabulula ekibiina kati nga National Unity Platform eriwo kati bano bannaffe era bwe nabadde tunabagenda ku mpewo nagambye ffe tulumwa nnyo bwe tuvuganya bw'olaba omupiira gwa Afrika nga bwe gwatuuse ku mutendera okwe guli walabye nti boolesezza omutindo nga bakiri gugwera mu penalty emizannyo gino ebyobufuzi bino muzannyo tunyumirwa nnyo naffe abali mu buyinza okuvuganya ku kibiina ekize nga kyamaanyi netugamba nti kale tugenda kuvuganya nani nti na Bobi Wine ne Bobi Wine kununaze alinamu ko kutwanyi tetwagala kubanga ebifo ebisinga tubiri unopposed nga bonna tuyita tuwangula buwanguzi parliament yaffe ya Uganda okimanyi nungi waliwo abajja unopposed nga tewali abeesimbyeko so twagala ekibiina ng'ekya nuupu nebina bino bituvuganya ati nabo biteekewo abantu kubanga bwe tufuna obululu obungi mutwabbye bwe tufuna obululu obulungi twabbye so PLU kisinde nga bwola bwe tulina nti Office of the National Chairman Kyambogo luzotero giraba Kyambogo ne kyaddondo teri ntalo naye olaba nti kati PLU bwe nabange ina kyetegese ne National Chairman nayo netegeka ne Secretariat netegeka fena tulina goal emu yakulaba nti Museveni tumukumira mu buyinza NRM ewangula kuno tetugenda ku sibiwayi ebyo sibiwayi zonna tiimu zaffe enkwatagana y'Ekyambogo ekyaddondo mayintegiyo weerisebo tewaliwo njawukana yonna era namyala akola emirimu gye ne Honorable Richard Todongo naye akola bulungi tewali kulwana njagala nkuveeka tesoke mpumulemu abakulu
ensonga zino baziwulidde basobole okuba nga bazikwaganyako ebirowoozo. Pierre yeno erina kyegenda okuyamba mwa NRM ddala okukomyawo Buganda ne Kampala okukalizamu. Egenda tukolera ddala bulungi nnyo kubanga bw'otunulira gyetandikidde eryoka efuuke PLU eyayaaniddwa abavubuka. Abavubuka mwebali? Abavubuka bayitirivu nnyo. Egenda tandika okukola enkuŋŋaana ez'enjawulo. Kati bwe tunaagatta amaanyi n'obwagazi kubanga bano be beekoze obubi Buganda yonna okutwaliza wamu abantu baali beesize ekibiina kino ekituvuganya naye tebalina kye bakoze. Kati buli wotukawo omuvubuka bali baali mu katemba. Kati lino lyekkubo lye tugenda okukwata. So PLU bw'eneekunga Kyambogo nekunga Secretariat nekunga naffe abali mu project za government abali mu myoga abali mu PDM ne sene nali z'abakyala n'abavubuka okugenda nti Buganda 2023 tugenda kugeza era bano bali yako bisemba neyanziza David Meya unaibo Kavuru unaibo Twa unaibo Kuzera muri kubisemba kansoke pombolemo ngomene unaibo Kuzera ate taliko kubanga alamola onsonga ezoketa kanzi Enefic Media neyanziga bakyalika Enefic Media program ya the earthquake obunkenke wananno tukyali ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ntandise n'ekibiina ekiri mu buyinza National Resistance Movement ekitandise okuba n'obubiina munda mu jjo ndowooza mbasogeddewo nabogedde bubi si bubiina sebo kati nawe babibiina zali badde nga pressure groups ezo buba bubiina ngera bwe watugambye nti tewali ssuubi lya MK kujja ku ballot paper kyokka ng'ogamba ate mugenda kutuula mutesikiteeza muba mugenda kutuula possibility weeri nti MK akyasobola okujja oba omuntu omulala efe tukyali ku Museveni neyanziza Honorable Kwizera ebigambo byogeddwa obiwuli simbula embalaasi kakati okusookera ddala njala kusooka kujjawo obulimba Uganda ng'ono bwatadde mu maaso g'abalabi baffe mu ddakiika zetulina genda zikosa bulungi nti opposition wano mu Uganda nafu nnyo era tekoze kimala ng'omulimu gwayo gwe badde ina kukola naye simanyi oba Muganda ng'ono amanyi omulimu gw'opposition mu Uganda. Opposition mulimu gwayo mukulu gwa kucekinga government gwa kucekinga government era nsuubira mu kisanja kino bakiwuliddemu naye bagamba tebalina kye bawulidde kuba bajagunyizza ne baazide bazikoze ebibadde bitaliyo okumenya amateeka bajja kukola naye kyentegeeza nti kino kyekisanja kisoose okulaba nga bajaganya birthdays gamba ezaabwe ebitabaddeewo mabega bagamba nti kati ate giba mirembe nti kati balaba nti waliwo essanja kati kankubulire kino okusinziira ebyo byonna byolaba bye bakola byongera okulaga obumenyi bw'amateeka abasajja bano bwe batuddeko kyova olaba nti serving army officer ono gwabadde ayogerako asobola okukeera ku makya n'akola olukuŋŋaano olw'ebyobufuzi n'ataabeera n'apprehended wantu wonna naye nga tumukunde Henry yayogera statement biri ku CBS nezimusibye emyaka naye ekifo kyalimu kimukkiriza okwogera ku byobufuzi naye tekimukkiriza kwesimbawo si special advisor on politics kyekizibu kyemulina muwabuzi wa president ku nsonga z'ebikwekweto ebyamaanyi si bwe kiri special operations yandibadde muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobufuzi awo n'alyoka azoogerako situmanyi oba special operations nazo nsonga za byabufuzi mu ggwanga biri byamagye byateekeddwa okukola ki okuvaawo. Njagala kudda ku kintu kyoyogedde ekya PLU. Amawulire ge tulina
oluvannyuma lw'opposition okulabisa nnyo gavumenti eno ne mwami ono gwabadde ayogerako yakwadde akulira ekisinde ekyo lwasaagaana kumuyisa mukama gavumenti egenze eraba nti kino kyetukola kikyamu ate mu mbeera eyo ne balaba nti n'ekiprojekiti kye baali bazimbyewo abantu baagaana okigula muganda wange ono simwewuunya kubanga yenkola yaabwe abenalembo n'okulimba naye naye akimanyi kiprojekiti kyakwama omukulu yagenda ekabaale eyo yalabibwako ng'awubira nsozi njereere bwati kabaale ng'awubira nsozi wano bwe yagenda okukimalanka ono gwagambidde nti yagenda kukimalanka ne bakwata abavubuka era obutambi we buli nga babajje wali emulago babambaza t-shirt n'emitwalo ebiri ekawungeezi ne bayombana nnyo ne balwanira n'emmere anti tebinuma naye njagala okupuliriza pointi zange zizino kyongera okujustifyinga nti bano tebalina maanyi beeyambisa resources za gavumenti state ez'ensi yaffe nowanda kyova olaba nti classified expenditure ebeerawo nnyo mu magye zesene zaffe zebakozesa akati olwaleero beerimbise mu nkola eyo nti ono omukulu agenda atalaga ebitundu ng'asomesa abantu naddala abavubuka okwagala ensi yaabwe ekitali kibi naye kankubuuzi golowooza lwaki bannayuganda batuuka okukyawa ensi yaabwe bannayuganda ekibatuusa okukyaya ensi yaabwe kyekino okulaba nti omusawo alina okujjanjaba omuntu wali ekirudde oba emulamu abeerawo n'abeera ng'abanja ssente n'atuuka n'okwekalakaasa naye ne wabeerawo omubaka wa parliament prime minister mulamba Robina Nabbanja ne vice president asobola okubba amabaati g'abawejjere kalamojja awo mukalamojja gwe babidde amabaati ge ajja kwekyawa n'eggwanga lino alikole ki obutali bwenkanya obusosoze mu mawanga naddala mu ngeri emirimu gya gavumenti wegigabizibwamu byebireetedde abantu okukola ki kyokka n'omwana watte ebyo tebinakyuka kati singa nze mbadde nyina obusobozi bano abakulu nandibagende nti bannaffe biri bye mulina okusooka okukyusa abantu beyagayire mu ggwanga lyo kubanga tewali atayagala ggwanga lyo naye embeera gye mutaddewo yeetera abantu okukola ki yayogedde ku myoga nesimanyi ne PDM Mwami Museveni nga y'omuntu olunaku akoosa biliyoni ezisobezi mu State House ne mu Office of the President naye omuluka gw'ekazo nga bw'ogulaba ogulimu abantu emitwalo nga 2 n'abaweereza obukadde 10 beekulaakulanye awo abantu banayagala ensi yaabwe obwo bwenkanya si bwenkanya kakati ebyo byonna tubitunuulira tetumanya nti ekyo si kyekigendererwa ekigendererwa luli mwami Muhoozi abadde atambula n'agenda ng'amenya amateeka agasembayo nga ne mwami Museveni akiraba naye omwana yamulemerera kakati olwaleero baagala ku rebrandinga bagambe nti omukulu engeri gyali special gundi omuwabuzi omukulu ku nsonga ze special operations agenze okusomesa abantu kwagala nsi yaabwe ebyawa wano ffe we twasomera simanyi wawanakagamu ono n'abalala nemwana mudweta olowooza okusaba akalulu Jeno Muhoozi ng'omuntu tavangayo naga nti kalulu naye kati omanyi we bagiyita mandwa naye otunulirako n'abakongozi right honorable speaker wa parliament bwe yali aggulawo amaka ge agatemyanga hoteeri ku sente zeyauganda anti agopposition nga makole kubanga genda empola gatya tewali muntu wa opposition alina maka gali mubukadde bwa $9 walabye amaka genkana aganitamu wagalabyeko amaka gakyamanaologatuseekopuliriza muganda wange ensonga eri bweti lwaki njogedde ku maka ga sipiika gwe gwali omukulu nti azze okuggulawo maka ge gazimbye agatemyanga ki kyamaani manzi yabadde akuza kusoma graduation party ate agage galinga mmeri gali nona mu nzigotta wansi oba manyiyo atege maka
agekoleredde kubanga chairman Nyanzi taberangako mu public office yonna. It is okay. Kakati awo omukyala speaker namba 3 w'eggwanga n'abeera ali ku record n'agamba nti ono ye president wa Uganda addako era ffe omutuli mabegawo. Kitegeeza emandwa ebeesabye akaki manya omukongozi abasabye akawulu kaki kitegeeza asobola okemandwa ate naye buliriza naye tavangayo kubyegaana kwanga serving army officer singa abadde intelligent enough yandibadde avayo naga nti ebintu ebinjogerwako byonna nakola disclaimer takikola nga kitegeeza asanctioning ebigenda maaso. Maliriza ne kamalirize ku nsonga eyo byonna byonna lukwesikwesi olwerimbise mu nsonga eyo. Naye ekirungi kye tulina nti bannayuganda ennaku zino baasoma ne bw'ojja n'osiiga ekintu perfume naye nga kivundu kiwunya tekyali muntu akyasobola kigoba kubanga kankulage essaawa zino ogamba nti ogenda nakwata bajeti y'eggwanga oyigiriza abantu okwagala ensi yaabwe. Twayinanga political education gwe twasomanga we bwana Sheikh musomesa abimanyi political education naye kakati wali naye vigeri ate bamujja nawo naye nga mu ngeri y'okuyimajinga wamu kwe kubijjamu omuzinzi naye eyo subject yabeerangawo ng'esomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe naye tewali agenda kwagala ggwanga lye bwana Kagame nga waliwo obutali bwenkanya. Sebo wewaawo neyanziza modulator n'okuleeta omulamwa guno ndowooza ebigambo wabiwulidde bya Honorable Kagame. Ebigambo byonna nabiwulidde era omukulu ono kwegamba kirungi nnyo ate olwaleero otuleetedde omusajja omugezi. Kagame ono omusajja mugezi era tutera okumula tubeera naye eyo nga tunywa minooto omunene omusajja mugezi lwakuba nti kibi nnyo nti abasajja abagezi nga Kagame bambi badifendinga ne balwana okunnyonnyola ekintu ekyayonooneka oba ekyavunda anti tekigaana kyekyo kyengezaako okugamba nti badifendinga bambi obalaba nga bafiira otunya Kagame ono n'ogamba omusajja ono ku bugezi bwe kubeera nga adifendinga ekintu ekyavunda n'olya nga oyagala nakkaaba naye bambi n'okireka bw'otyo ne tutambula. Ensonga zonna zayogeddeko. Omusajja omu manyi nze ndi muyizi wa literature bamuyita Shakespeare yali yawandiika akatabo bakayita Romeo and Juliet. Ayina ekintu kye yagamba nti a rose would remain a rose whether called by some other name or not. Ekimuli kya rose ekyo simanyi oba okimanyi. Ekimuli kya rose kiwunya akawo. Yagamba nti kisigala nga kimuli kya rosa ne bw'okisiga ne bw'okiyita erinnya eddala. Kakati olwaleero kino kye babadde bayita MK project ne bwe banaakikyusa emirundi emeka kigenda kusigala nga kyekimu tewali kigenda kukyuka mu kyo. Naye onalaba okuzira agambe nti waliwo ekikyuseemu anti agenda tutambula nga tewali amusongamu lunwe anti nze Sebuliba Brian kati kyenkugamba ye ndowooza yange ne bwe banaakyusa MK project ne bagi rebrandinga tewali nnyo bwongo bwe bagenda kuteeka mu kukyusa ekyo kyekirina kuba kyogamba ekigenda okukyukamu kyekyo nti babadde bamenya nnyo amateeka luli serving arm officer gwe n'ogamba mbu tasabangako kalulu naye statements tuziwulidde n'agamba engeri yokka gye nnyinza okusasula maama wange kwe kubeerako president w'eggwanga lino era nja kubeera. Simanyi oba statement eyo wagiwulira ajja kubeera nesikati bwe ngamba nti nja kubeera kitegeeza n'enkya nsobola okukola ki n'enkya nsobola okubeera ndowooza tekyawukana nnyo teyagamba omukyalo omu nti ojja kubeerako first lady. Oyo civilian ndeeta kino tekyejja kwawukana neyakyogera ngazze kuba MP. So yayine essuula no oyo civilian akkirizibwa okwetaba directing byobufuzi by'eggwanga bino naye etteeka ligamba bw'obeera serving arm officer tokkirizibwa na kwogera ku byaki ku byabufuzi era ekimu ku ebyo lwaki baabireeta lwaki tokkirizibwa na kubyogerako oyinza okukyogera enkya notta mukamaawo kuba oli munnamagye tokkirizibwa kubyogerako. So statements azenga azikola saagala tuzeegaane sebo bannamawulire tumanyi nti mutya
ba dictator naye mutandika okulaba ebintu widely ate mubyogere nga bwe bikola ki nga bwe biri omukulu azenga abyogera so eno PLU okujja yabasubiza bakurashinga pressure PLU okujja pressure omanyi kati olwaleero bali mu kwegeraageranya Kyagulanyi bwe yali agenda okutandika NUP yaleeta ekisinde kye bayita people power movement kati people power movement nga tega etugatta ffenna okitegedde etugatta ffenna olwaleero baatudde ne balowooza tuyinza kukola tutyo omanyi kati bagezaako tuyinza kukola tutyo okulaba nga abantu bonna tubaleeta on board ng'era mwami Kagamono bw'abadde annyonnyola nga people power bwekuŋŋaanya kuba Kyagulanyi olwaleero ne bw'aba bw'ayogera ku NUP naye temwerabira people power ye yatuzaala nti amaanyi g'abantu gonna kakati olwaleero batandise baffe katuyite mu patriotism buli omu asobola okubeera okusomesebwa okubeera patriotic naye nga olaba nti byonna bakootakoota mu gaalumonde sisuubira nti waliwo ekigenda okukyuka kubanga ba designers be bamu tebakyuse nze mulimu abantu abeeyongeddemu ngaani Mike Mukula tomulabangako ng'ayimiridde ne First Son anywhere naye si nnyo atebadde nnyo mwemuke mubbi babaddemu naye kati wano ndaba amaanyi kati kyenjagala okubuulira honorable Kyalina Luna Kasolo abadde against MK movement tebadde against naye abadde tajja kati modulator kankubuulira ebigambo kyegambye nti olwaleero baagala okugamba nti katuleete ekintu ekyefaananyirizaako people power movement ekiyinza okugatta abantu bonna Anything Media. tubagamba teyanze gabakyaliko deputy mayor sebo dakiika emu wow so nga mpunzika PLU ejja kujja in fact bacha rebrandinga nnyo kubanga pressure gye baliko yaki nendoza bo bali mu kwetegeka ne muba muli kuki betegeka ki olwaliro golowooza ne bwe baneetuma amanya emirundi 10 okosi kwetegeka okwetegeka kuba kuzimba structures okwetegeka kuba kukunga abantu kunoonya buwagizi bwa kibiina okwetegeka so NRM eno nze ndi worried wetulaga wayinza otwanguyira ennyo ate naffe twetaaga tuvuganye ku muntu ayinamu ku maanyi naye bwe batandika okwetemaatema obwo obukundi kuntu olaba luli twamulindiggula nga tannatandika kwetemaatemamu yeewaŋŋamiza bwewaŋŋamya kakati olwaleero agenda twanguyira nnyo nga mmaliriza agenda twanguyira nnyo kubanga kakati taata ayagala omwana ayagala waliwo bano botafiira abalwanyisa omwana kakati kigenda twanguyira nnyo okutwala obuyinza mu bbanga ttono nnyo wangisebo opposition teri mu kwetegeka abantu bano abali mu buyinza ate bo bali mu kwetegeka nnyo opposition tugambe nti nnafu oba yo erinda wali akalulu babeere nga balangiridde nomination ziwedde amusimbule omubbi asobola okukkiriza okwetegeka omulwanyisa naye waliwo yalekako ku Kyagulanyi n'atalaaga ebyalo era bwe yatuuka ekiseera n'alaba nga kimukosa yamuyimiriza kalikugameri yali amukkiriza mu njogera ennyangu yamukkiriza bwe yalaba nga byakola bimukosa n'amuyimiriza era ekyaddako kumugamba nti ayawulayawula mawanga okuteeka kuno kwetaagisa ki kwetaagisa ensi erimu demokurasi kyetaagisa omukulembeze akkiriza mu ddembe ly'obuntu n'enfuga y'amateeka okuleka buli muntu yeetaayize mu nsi ye omukulembeze akkiriza n'ozimba ekitebe atakkiriza lwakuba nti ebintu ebimu bimutolokako nga talina kyakukola mwami Museveni bw'omutunuulira obulungi obutonde bwe takkiriza mu kirungi era mwami Museveni bw'oba oyagala okumutegeera oba oyagala okumulabira mu kifaananyi ekirungi ayagala wali ntalo na baawukanye ku kyalo bw'oba omanye wali entalo awo manya nti mwami Museveni kati ateredde we wamuwa emirembe naye leero omulamwa gw'olesa gwajje n'Omuhoozi Kainerugaba kinnakuwaza naye ate gwe munnamawulire n'enkusanyukirako omukoledde kubanga yabagamba baamala okukwata obuyinza agenda bakulashinga bannamawulire kati gwe oli omu ku abo bajja okukolera ne TV nga bwe yagikolera muganda waffe Kaziwe Bashiri
nene kino kantu kugambe Jeno Muhoozi tali ku mutendera gwe tulina kubaganyako biwozo wano kukubeera ku president w'eggwanga lyaffe Uganda. Jeno Muhoozi si munansi. Ssemateeka wa Uganda takkiriza atali munansi kubeera president wa Uganda. Kati Jeno Muhoozi bwe tumuleta wano mu kubaganya ebirowoozo tukosanga abantu bannansi ba Uganda. Jeno Muhoozi munansi wa Tanzania. Munansi wa Tanzania kubaja yazaalibwa era buli kimu ekice kiri mu Tanzania. Yaba kuzaide Tanzania. Bojeno mu Uganda tosafuna yobutuzi. Sebo kampa information. Okay, kanje fune kanso kafuna information ya na board. Otunula constitution ya Uganda tunafuna kitwandise dual citizenship. Mucho kiba kiteze tutunuli obuzaalibwa bwa MK mwana nzalo ya TZ ya Tanzania olwase mateeka waffe naye senga abadde alina mukali tisobola okubeera ne passport kangeze ya TZ ne Uganda kyandibadde kitegeeke naye tulina dual citizenship. Jeno Muhoozi ayina endangamuntu yaffe ya wano ayina Ozi kankweka clarity nze kisinga okunyumira ku program wano kade njagala clarifying tugenda kikomya kamalirize tukomewo asosodde mawanga. Jeno Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Jeno Museveni era mutabani wa Jeno Sali taina capacity taina busobozi bumukkiriza kubeera president wa Uganda kuba si munansi wa Uganda. Naye olw'okuba nti ensi yaffe olw'okuba nti ensi yaffe mwana mujja na nnyina asobola okubeera munansi naye omwana n'atabeera omwana si munansi wa Tanzania kubanga yazaalibwa Tanzania. mbadde nsaba kuwaka naye Jeno Museveni mwana mujja na nnyina kyonna kyekiri oba munansi oba si munansi ye president. Naye olw'okuba eggwanga lino abakulu abo baali wamba mwami Museveni ne famire ye baagala kulifuga mu nfuga eya North Korea. Soko komao kangaidinge mukata tufune clarity ku nsonga y'obutuuze buli kati ensonga y'obutuuze eri bweti honorable twakyayogera kituufu. Ensonga eri bweti Munnayuganda afuna obutuuze mu mirundi 3. yes ogusooka by citizenship by birth citizenship by registration citizenship by neutralization. Akati Jeno Muhoozi etteeka ligamba nti omuntu okwesimbawo kuba president wa Uganda ateekeddwa okubanga obutuuze bwe buli by birth. Kati Jeno Muhoozi bw'ayina buli by registration kubanga bamala omuzaalira eri TZ akomawo wano afuna ebiwandiiko bya wano afuuka munnansi wa Uganda naye mu buwandiike tokalubiriza bannayuganda si munnansi alina capacity mufula president. Mpuliriza afuuka munnansi wa Uganda obuwandiike naye etteeka ligamba nti oyo yenna okwesimbawo kuba president alina kuba munnansi omuzaale. Kati muzaalirwa na Muhoozi omuzaale mu Uganda omuzaale mu Uganda mu bufunze mukyala wo baafuna olubuto oba baafuna ettu alina zaalira wano non necessarily ne bawanga bamuzikatika nko ekyokulabirako nze ndi munyarwanda naye ndi munnansi kubanga nazaalibwa wano batatange bazaalibwa wano naye Bebekulu Sali munnansi wa Uganda yazaalibwa wano Mamida namuzaalira wano naye abaana babazaalira mu America tekitegeeza nti abaana bana Uganda. Okay neyanziza tegedde ndowooza honorable Kuzera agezezaako kijjayo kateze clarity naye kyembadde siyagadde bannayuganda kuwaba kwe kugamba nti Jeno Muhoozi si munnayuganda naye si munnayuganda by birth munnayuganda by registration. Wenzikiririza ne honorable Twaha nti takkirizibwa kwesimbawo kubanga etteeka litugamba olina okubanga olinzaaliranwa eya Uganda. Jeno Muhoozi munnayuganda atali muzaale atalina qualifications zesimbawo ku no tetwewakanya tuwa clarity kyenjagala okutegeeza Jeno Muhoozi munnayuganda saagala owabye bannayuganda nkugee Jeno Muhoozi tateekebwa kwesimbawo kuvuganya ku bwa president bwa Uganda kubanga si mwana nzaalo ya Uganda. Mu njogera ennyangu yagula obutuuze obutamusobozesa kufuuka president wa ggwanga lyaffe. Okitegedde? Ekirala Jeno Museveni yamanyi nti olw'okuba yafuna omukisa okuwamba bajjajjaffe ne bakitaffe ne mutabani wagenda mutuwaŋŋamyako atuwambe. Jeno Museveni amanyi nti Uganda agenda gifuula North Korea. North Korea kafugibwa abantu 3 nga bonna be bakimu. Kimu asooka, Kimu mutabani we ne Kimu muzzukulu we. Jeno Museveni kyateekateeka afuge Muhoozi ajje ne mutabani wa Muhoozi ajje. Jeno Muhoozi temulaba nti bw'abaze ku ballot paper mugenda mu kubba akalulu.
tosobola kukuba General Muhoozi kalulu kubanga wano tewaliwo kalulu waliwo kuwamba maanyi g'abantu na buyinza bwabwe mwe kiki kye mulagawo kubanga kati otula nti toyina kyosobola kulagawo ng'omuntu eyatta abantu abasuka emitwalo 5 mu 8 yakyayagala entebe nga n'olusembe 18-19 yatta abantu 502 bo bagamba 5 mu bameka 5 gavumenti berangiya abantu 5 ebesse 5 naye okimanyi nti mbaddeko naawe ekatonga naye nga buli kimu kigenda bulungi nga n'amagye gali awo gabakuumye nga tewababuze awo wenyini temusobola tutandikira n'omulundi ogwasembayo ekatonga akakasa bulungi nti mugenda okujja nga bannamawulire ng'amagye gebulunguludde buli nga gali awo gamagakuuma ebintu bitambule bulungi saagala olowooze nti gaali gakuuma gaali gataataaganya naye njagala tudde ku mulamwa wano General Muhoozi gwe twogerako y'omu ku bannansi wambuuziza ku nakubuuza ku nteekateeka yammwe ng'aba opposition kuba bali mu kwetegeka enteekateeka y'opposition terina kwogerwako kuba abeetoolodde wano nga batandikira Kagame tebaagala giwulira era bajagiremesa katugiteeketeeke tufumbe ekintu kyabike bwabisi lwaki mwabya wali mu nominations omwe mwatugamba temugera alinda 2026 kati buno obudde twandibadde tulina kye tulabawo nti oyinza labawo ki nga buli kibiina kitabangudde General Museveni buli kibiina mwali kati oyinza labawo ki wali mpadde omukisa Museveni essaawa zino kyaliko kye yaliko mu 2021 okimanyi nti kati ayongedde anafiide eddala nze ndaba kati ate amaanyi alina amaanyi General Museveni omanyi ne Robert Mugabe be yasinzitukanga n'agwa nga abawagizi be bawaga yewaffe kati mwami Kagame ayinza okuba ng'akasaati kayambadde tebalaba mukulu nti alina byakola naye twalabako bannamawulire bwane Southern Sudan nga batulaga omukulu ng'afuuse omwana ow'emyaka yaliwe Sudan nanti yali Southern Sudan yali Southern Sudan era kiteeberezebwa okubanga ne munnamawulire kakati tetwagala kutunuulira myaka kubanga ono ye mukulu kwoli era ekimutambuza ne konvoyi ng'erimu kaabuyonjo ezo ezimu ku nsonga bw'otwagandako okutandika okwetegereza obulungi abakulu bano n'olugendo lwe batuvuga bw'otunuya General Sale n'otunuya General Muhoozi n'otunuya General Museveni n'otunuya Kataha Museveni n'otunuya Lwabogo n'otunuulira famire yonna ensi yaffe batufuga nga bakulooni bawamba ensi yaffe ne bagafuula amaka gaabwe abantu bannansi ba Uganda ne tufuuka abaddu mu nsi yaffe ne bajjajjaffe abafugibwa abazungu baali yaddeko okusinga ffe be tufinga tufugibwa muddugafu munnaffe atuukiriza ebigendererwa by'abazungu ate ebyabatono ennyo bantu 2-3 nga mpunzika nsaba bannayuganda okukkiriza nti twawambibwa naye tulina kwerwanako ffekka tokirekera twaha tokirekera kwezera tokirekera semu oba deputy mayor saagala okirekere Kyagulanyi kuba Kyagulanyi leero Katonda nabamuwa obulamu bwa myaka emirala 12 asobola okubeerawo mu mbeera yonna tukikira Dr. Besigye Katonda bamwaziko obulamu bwa myaka emirala 12 nga gavumenti nambi nnyo okusinga beeri asobola obeerawo kuba Katonda baba situdde ku ddaala naye ffe abatasobola na kutwala abaana baffe mu masomero abatasobola nagenda mu ddwaliro abayita mu nguudo ez'ebinnya nga tutambuza bigere oba tuvuga bugali bu bicycle ffe tulina okukkiriza tweweeyo twerwaneko tutaase ensi yaffe abantu abakikola mu Sudaani baali bantu ba bulijjo nga begattiddwako abantu abasoma emirimu gya profeso MK alabika ayuya atandise okubanga okuba muti ayugumya sobo neyanziza mu sayansi tulina omusayansi gwe tukyajjukira sayizi aka Newton otunuulira etteeka lyagamba for every action there is an equal but opposite reaction. Wentunuulira MK nga guddewo PLU alongside NRM mukyo kitegeeza nti ennamba jjajja gy'abadde akyalina entono
egenda kukutukako emwedde eno. Sigamba nti baagalayo naye banoonya ssente eziri eno n'eziri eri. Enjawulo ekiriwo nti munnansi agenda sigala nga eddeeyi y'ebintu erinnye kuba sayidi yonna yonna eyagala okunyonyoota ate ng'enyonyoota munnansi eyo sayidi eno. Sayidi endala egenda kwongera okutulaga ffe abali ku opposition nti ddala tuli ku opposition oba twagala kwepositioninga kwetwandise okwetega kutya. Nabadde ndaba nga ggulawo nga tulina bannaffe tulowooza nti bagira ku kadi yaffe ya National Unity Platform ate nga bali eri. Mu kyo kitegeeza nti si beebo bokka naye ate kyongera otulaga nti tubadde n'abantu kumbe nga tutambula na misege ku sayidi eyo. Sayidi endala nkitunuulira nti omuntu akyali mu magye ng'ali mu uniform bwetuba ntulina constitution gye tulowooza nti constitution gye tukkiririzaamu naye ng'ate abamu ebafuula okuba nti baana ku byana ebirala nakyo kiba kyongera okulaga constitution yaffe tiyongera kuggwamu maanyi buli olukya. Nalikoko wano nensaba neŋŋamba lwaki tetufunayo munnamagye ali ku ranka ya geno asobola okuleetawo kye twandiyise embeera ne tulaba nti ono waba akola byakola eby'effujjo ne geno omulala naye ajja akola ebifaanagana tulabe reaction ya taata ng'ow'okuntikko mu magye. So side emu tulaga nti ono wabaako kyakola reaction eri eti eva mu bantu twongera ogiraba. Side endala nkitunuulira nti wabanga yakireese nga bakitegese nitukireete mu Buganda tukireete mu Kampala ayongere okusika ku side y'abavubuka nkitunuulira tali myaka gy'abavubuka nga president gyakula ngyalimu era nabo bayinza obutasikowalinga era taginze nnyo anti ssemateeka era alina walaga limiti nti omuvubuka yano badde akoma ku myaka emeka vis-a-vis ne gyaliko. So side eyo tugitunuulira nti buli strategy gye balowoozaako tukize tugaane eyinza okuba nga tekyabakoleranga bo sinzira ku generation gye tutambuliramu. Nyongera kitunuulira nti n'erinnya lya pati gye yaleese era si lyangu kunnyonnyola muntu mukadde okiwulira kati wokera ku makya n'odesigning ekintu ojja okiguze mu bantu olina okutunuulira egirimiti yonna yonna. Otulina National Unity Platform NUP kyangu n'atalina mannyo mu kamwa kifulumya naye tugenda tutunuulira Piero U nga batugiyita Piero E abalala nga bagitunuulira ekintuntu ekitakola ki kitategeereka mangu. So design y'erinnya naye ogitunula sayidi endala nti eyinza obutajjaayo kinyusi kwongera kugatta munnansi yenna yenna era kyensuubira nti bajja kumaliza nga tebasikowalinze. Sayidi endala ntunuulira ssente za Uganda ezigenda okwongera okwonooneka. Munnansi tukaaba nti ebbeeyi ya sabbuuni ekyali nnene nnyo okusinga ku bbaafu naye ate omulenzi wanaaba naye ayagala okufuna ssente ezize ayiseemu ebibye muzeeyi naye alina by'ayagala ayongere otukalakata tujja kumaliriza nga tweyongedde okwerya enkuta nga bannansi. So kyensaba avunaanyizibwa ku registaringa political party ng'ezo yandibadde atunago ngenda okuregistaringa ddala pati eyo egwanidde. Sayidi endala tulina abasajja abakadde be tulowooza nti bo buli awali akasimbi bandyagadde bagendeyo. Nabadde ntunuulira Captain Michael Mukulobero mwakimanyi mugagga ekimala saba kiba kimutwala eno. Kale ne waba agenzeyo mu ngeri ya laavu kitunula nti naye alina abaana batuuse mu myaka gy'emukke wabanga tasobola kusitula babe ba mu nnyumba abaana aba ab'entumbwe ng'akyawagira eno ddala kitulazaawa ffe ng'abazadde. Kona nibadde ndowooza nti buli muzadde alina akedde ku makya azadde owuwe amuteeseemu fiizi yandibadde naye amwagaliza ekisingawo si kuba nti asapootinga buli kiseera. So sayidi y'emyaka egyo tulowooza nti tebasobola kuyimirira kulaba nti tusobola okukola nga bye twandikoze nga bannansi kyekituleetedde obuzibu. Basajja obaza naye ayagala nnyo mutabani w'otafiire yakera ku makya nalaga nti emuketo olina kyogamba nange ddadi wange wendi. Ku sayidi endala otunuulira mutabani w'otafiire nti ye yamutegeka era naye asobola okuba nti asobola okujja okompitinga mu kalwa kufaanana bwe katyo ne tuba nga tetula basajja bakadde ate nabo batinkiza n'emukke kyetulowooza nti kizibu ekigenda omusanga emukke ku bayikipepa muba muyina essuubi eriwangula akalulu anti kiri tuwe bwetuba ntulina akalu ke tulowooza nti kamazima na bwenkanya e Uganda ketusuubira nti tuludde okukalaba kiba kitegeeza kinene kitya kali kabaddewoko naye kyennaku era result tezinabeera in favor of Ugandans. Jeno Museveni we yajjira abantu baali bakyamuwa akalulu era nga kizibu omuvuganya naye leero kasookanga is it 2010 period eyo 201 kasookanga 201 evaawo tetunaddamu kulaba kalulu
so wabanga ze kitegeeza bibiri akalu ka movement kayinza okukendeerako lwaki kuba lona abagantu Muhoozi tulidde ssente ze twandiyagadde omuwa akalulu wala abagantu tugenda kugira ku kaadi ya Piero U nga BMP definitely gyetulaga era nze nalowooza mu ntegeera ennyama tubadde balonkinga political party gwali mukumbuza nate balonkinga kisinde kyakubiri bwebubanga obutiko bukulemye ssebo okuggiisa ate sseba lwaki ogenda okuggiisa ssebo ebijanjalo nti balonde ebijanjalo MK badde etegeerekeka nga nnyangu n'omukadde okumanya ekigendererwa naye nga nti era oleese Piero E instead of oba Piero U confusion ekyali nnene kikyensaba munnansi tuddemu tutunuulire ki kye twetaaga ng'eggwanga tuddemu tulabe ntuyinza okununula eggwanga nga tetulowoozezza kipya kijja kitwandise diversion nga mu nkola ya leero bwe tuba nga ekitusimbuwa famire y'emu ate nandibadde siraba ate bongera kutinkiza na famire eyo njagala kutandika naawe ku nsonga ya National Unity Platform nzije eno bweti nsobola ensonga eno obwedda gwasinga oginsaba ekiri e Masaka Mathias Mpuuga teyasiima kyamujjako wa leader of opposition wadde wano mu kusooka yalaga nti akisiimye kuoke yava emu ku ebimulumya omutwe byebigambo ebyogerwa aba foot soldiers ebigambo yalaba nga nuupu entegeka yaayo si nungi wabula ye yalina ye alaba ate ayina ebirowoozo ebisobola okukizimba obulungi sabo neyanziza Mpuuga tumutunuulire embiti bibiri akyali vice president wa region ya Buganda side eyo side endala ntunuulira gubayitaani Bwanika tusuubire nti ali mu kwepositioninga naye anoonya maanyi kuba tukitegeera nti Bwanika abadde mu kalulu ke Uganda nga result zijjanga esikola ki walaba ng'asobola okusitukira ku Mpuuga honorable ku side y'e Masaka era naye tosobola mululinga out ntayongere kuuta kadingiti side endala side na nyongera okwebaza baganda baffe bafuutu soja abatuyirawo omubiri abamanyi nti tuliwo lwakuba bo sijja kulimba tetwandibadde tetusobola kukkiriza muntu yenna ayisa maaso oba ayisa lugaayo mu pulezidenti waffe ne tusirika tetuyinza kutunuulira mbeera bafuutu soja embeera gye bakoleramu abaana abasinga tetunadde ekikumi kye tubawa naye bakyalemeddeko bafuutu soja nga pulezidenti we yagamba nti bakyali wamu osanga fuutu soja w'e Nansana wasanga ow'ekazi enkolagana ekola ki ekyalo ekyo tekyali ku ffe so abaana ebalaba nti abakulu abadde balina okugaidinga pati oba balina okubagaidinga tebatandika okwetemaatema siyinza bawagira kutuula era mujja basaba sigale nga batereeza betulowooza nti watatambudde bulungi naye ate nabo nembasaba nti era bongere okukuuma empisa kubanga pati tuba kugizimba tukkirize nti abakutu twetaaga obbawo ekitiibwa ku sayidi emu sayidi eyokubiri tukkirize nti tulina osigala nga tulina omulamwa wetulowooza nti gwakukyusa bukulembeze Mathias Mpuuga Nsamba Abedi Bwanika waliwo olumu emabegako etwaliko ne babuuza nti tetulabeyo ekiwayo ekirala ekya Nuupu kijja senga osobola okumpaka esitula wali kampadde akaseera akagazimukko akenyongereza wali kampadde ekiri mu Nuupu kyekiri mu bibiina by'obufuzi byonna mu Uganda era nze nkugamba lunyi nti ate ye Nuupu mbi nnyo kuba ebizibu bya Nuupu bali abantu 6 naye ate gye muddukira mu abeefudisi sebo ogenda kumala oŋŋambe nti obudde bwange buweddeko ntereza kyogamba nti awali ebizibu teryaddukira mu Nuupu kunoonya maanyi tewali agendayo wabula twagala kukolera wamu ng'ebibiina by'obufuzi byonna ate kujeema tubalabangayo wuliriza omwagenda kujeema teri kyamanyibwa kati gwe kyoyagala okuwulira abakulembeze ba NUP tebalabangako ku kitebe waffe era nabalaba kati kitegeeza mwasooka ne muwa olukyalo walinzikiriza nenkubaganya ebirowoozo bino netubivaako otujja ku mulamwa ebizibu bya Nuupu bali abantu 6 asooka ekyamaani Nyanzi wakunga
muna NRA yazimbye emmeri chairman Nyanzi owokubiri ye Robert Kyagulanyi sentamu eyefudde General Museveni n'okoppa ebikolwa bya General Museveni yefudde General Museveni n'okoppa ebikolwa bye byonna asinga yamalako ebisanja ebina nze njagala ombuuzi yefudde atya General Museveni yaleeta General Sale nga General Sale talina kifo kyonna mu cabinet naye nga yalina obuyinza kati General Museveni ye Kyagulanyi Sale mu Nuupu ye chairman Nyanzi Janet Katala Museveni ye Babi Edi Mutwe ye Sam Kuteesa Nubianiri ye Saba Minister ya Umula okitegeera botunulira abantu abo bakopya ebikolwa bye tuvumira General Museveni obwannakema yokudira abako n'abenganda n'abemikwano okubagabanya keki yeggwanga yaffe nga banansi tebafunamu ne Kyagulanyi sentamu n'ennupu bali mukola so tugenda okujjawo n'akyemalira tuwete n'akyemalira bike tuvaayo okulambika ensonga Buganda Kyagulanyi bulabikidde wano jasi mu kisanja kye tekinaba nakuggwako werabiddewo ebisanja ebina leka nkubuulire General Museveni be yali ayagala okwonoona NRM n'okugiwamba ng'abalala bawadde obukulembeze si be balina obuyinza yakikola nga boolaba Kyagulanyi baakola Kyagulanyi atonzeewo bwe bayita bafuutu soja abajja ne batyoboola abantu bonna ne babavulunga mu bitonde simanyi gye baali bafuutu soja okweka mu NUP babayitanga batya babayitanga batya tuli mu kwogera nga tulifaalinga mukama wange njagala ompa omukisa mu dakiika zange entono nkubaganye ebirowoozo ebyange bigwe n'abalala bakole ki akasembayo tusaba bannabyabufuzi ba Uganda okulaga enjawulo ku betuvuganya n'okuwa ekitiibwa abantu abategekebbwa toyinza kuddira Masias Mpuuga ow'ekitiibwa n'omuvulunga mu ttaka nga gavumenti senge tugeze ekyuka ye muntu gw'olina otunuulira otandikibwako gavumenti zonna ezikula ensi ezikula mubeeramu abantu abategekebbwa okumala ebbanga abasobola okuddukanya gavumenti bw'otunuulira Masias Mpuuga okuviira ddala nga minisita w'abavubuka emmengo n'ebbanga lyamaze mu paalamenti n'ekiseera kyaweerezza nga leader of opposition nze nkakasa aweerezza bulungi naye Masias Mpuuga akubwa lwa bintu bina Masias Mpuuga akubwa lwa bintu bina kambikuwe mangu nnyo byangu ngenda kuonako bikono ekisooka Masias Mpuuga akubwa olw'okubanga abadde azimbye amaanyi mu opposition ne mu nsi yonna kansoke mpomulemu katono zijje wa deputy mayor ate tusobole okuba tunzika ensonga eno nabwo twaha yoyo ebisatu kabyesigalize Anything Media. Neyanziza deputy mayor ndina enjawukana muno keneyanziza amodulator asiri omu kubakkiriza tituyina ekizibu eky'amaanyi mu Nuupu siri omu kubakkiriza mu ekyo era okusookera ddala nga tuzze Masaka n'embeera eriyo ndi omu kubakkiriza nti Masias Mpuuga y'omu ku bakulembeze ab'amaanyi be tulina era mu kubeera nti y'omu ku bakulembeze ab'amaanyi be tulina tukkirize nti ekibiina kyonna ekito wadde nga Nuupu y'amaanyi naye tekijjaawo nti kibiina kito kibaako n'abantu abo abakitandika be ba foot soldiers olwaliro be twogerako ekyenjawulo kye balina ba foot soldiers baffe nti tebali si bahurigani nnyo ng'oba oli awo bahurigani abaali mu NRM oba NRA ng'etandika kuba bomujjukire batta bantu ne basobola okukwata obuyinza kati ndowooza okuvuma n'okutta oba n'okutemula byawukanamu so kati bano bo bavuma naye anti buli lwabawo revolution wabaawo enkola ekola ki ekola sikkiriza si kuvuma sijja gamba nti kuvuma naye ba foot soldiers baffe si bahurigani nnyo ng'oba oli awo bahurigani
oba abandi badde nga ba foot soldiers be NRM bwe yali ejja mu buyinza bali batta bano mu accusing okuvuma naye nga ate si bonna nti bwe batyo so tubeebaza aba foot soldiers baffe omulimu omulungi obaolyawo gwe baakola gwe baagattako okulaba nga ekibiina kituuka we kiri naye ate era olumu ndi omu kubagamba nti obaolyawo embeera ebanyigiriza nnyo oba oluusi Museveni abanyigiriza nnyo ne batuuka ne bayita we bandikomye kubanga ndi omu kubakkiriza nti okuzimba omusajja nga Mpuuga mu byobufuzi si kintu kyangu kitwala obudde n'akaseera njagala okumenyawo ebigambo bya muganda wange ono byayogedde nti Kyagulanyi y'omu ye Museveni omuto ajja tuli mu kibiina kya NUP ali mu kibiina kya FDC ndowooza simanyi muganda wange ono kubanga yaliko mu NUP bwe yali ajja mu kalukali y'omu ku baali mu kitebe y'omu ku baali ku kitebe nga bavuganya ku kaadi naliwo FDC kubanga kyekibiina ekyaliwo nze ekibiina ekipya bwe kyajja ate nkyasitikinza ate nkyali wa NUP ndowooza ebbanga lyonna bamala kumumma kaadi bw'ataagifuna n'anyiiga nnyo no ngezaako anti mbadde ngezaako okunnyonnyola mbadde ngezaako okunnyonnyola ne munnyingirira kuba obadde oŋŋamba nti teweerabira nti yalike nti obadde olina kyoleetaawo ne nkugamba nti no yali mu FDC yali mu NUP bw'ataafuna kaadi n'agenda mu FDC eneyawamu olwaleero ali mu FDC ye Katonga tetumanyi waanaabeera mu 2026 2026 tekimugjaako kyenjagala okumenyawo kyekyo kyagezezaako ndi mu kibiina kya NUP olwaleero bwe mbeera mu kibiina kya NUP ngoberera byonna ebigenda mu maaso Chairman Nyanzi talina nnyo maanyi g'ogamba nti ye overall mu kibiina okumugeraageranya anti kamaleyo statement yange si ye muntu gw'ogamba nti osobola omumugeraageranya ku genocide musala olwaleero tulina abakyala bannabatanzi bw'ogenda ku kitebe ng'olwaleero basalawo ng'oluusi ne Chairman Nyanzi takola ki tamanyi tulina abakyala ku kibiina kya NUP basalawo oluusi nga ne Chairman Nyanzi tamanyi wadde nga bonna bali maliriza wadde nga bonna bali mu layini ya Kunga omukulu ono gyakulembera Kunga naye nga ye head Kunga kiwayibuwayi ekiriwo okumobilizinga bannayuganda okwegatta ku kibiina so decisions z'ekibiina tezitunuulira mobilization team mobilization kwe kujja n'enkukunga fiiki wegatte ku kibiina kyesisuubira nti obwo bwe buyinza nga Salimu Sale bw'alina agamba nti yasalawo kani agenda okuba nominated balimba kankubuulire leero omuntu asalawo kwani afuna kadi mu NUP bamuyita Nyanzi chairman wa Kampala Central wa NRM yatunda kadi ku bwa MP obukadde 9 muobu ekyaki chairman wachi bamuyita Nyanzi center mu chairman wa NRM mu Kampala Central achari ye chairman ye chairman wa kachiko kakunga aka NU isibu achari oweni abamuta uhuru ngabo olaba kitatta baje baka moderator nobo wa party kyenjogedde bana Uganda bakitegedde wa NRM wa Kampala Central achaliko yesibu bamusime mabega kungo bamusima ku mugongo balonze dibana aba NRM uri yakyaliko nedda sebu lekamalirize ensonga yange kiamani okumanya yalina obuyinza kugaba kadi yatundanga kadi obukadde 9 nakati process gye tugendamu entalo zino zonna zola mu NUP za kutunda kadi kuba Mpuuga abadde abagamba tutekewo structure
ey'ekibiina ng'ono alaba bamujja ku mugaati kwe kutandika okusamba ba DP buloko n'abantu abatandikawo ekibiina kadi wabula milioni 95 ani nkuganye chairman Nyanza alina byaguza kadi obukadde 95 nekira kankimaliriza kansubira obudde bwange omukulu ono namuwadde obudde bwe n'ayogera ebyobulimba bingi nenninda mbudde bwange nenkola ki nenjogera si kituufu ekyogerwako olwaleero bye byakusinga chairman Nyanza nkugambye ye head mobilization omukulu ono yali mukamyufu simanyi sente ze yayina nali nkuwa ekifaananyi bw'aba agamba nti chairman Nyanza yasalanga we yafunanga kadi y'omu kuyavuganya n'omuntu ng'omuntu gwali naye mwavu nnyo ku ye tutegeraganye mwavu nnyo ku ye naye omukulu ono kadi yamulema omwavu n'akola ki n'agifuna ate twaliwa fenna buli kuba oyo mwavu goyogera ku mukwano gona ate tulina ki fete tulina kye tulina kirina ku record more information tetulina kye tulina wali muntu kansala kulevo ya kansala kabere wa district yateeka sente mu kawulu kusinga era on record omanyi otugaana okubeera personal naye omuntu bw'abeera personal oluusi tumuddamu naffe nga kuba tuli bantu era on record honorable twaho ono ye muntu eyasinga okuteeka sente mu kalulu naye at the end of the day n'atafuna ki kadi it was yali justification nti ffe okufuna kadi ya nupu teweetaaga sente kubanga batuula mu screening oli n'awangula n'obubonero bungi omukulu obintu nebikola ki nebimulema yatunda ne piki nga 3 okugenda mu kalulu kakati nga maliriza embeera eriwo saagala tugitwale nti nupu eri mu crisis NUP ng'ekibiina ng'ebibiina ebirala bibaamu n'obuzibuzibu naye tebutegeeza nti ekibiina ekyo kigenda kukola ki tulina ebibiina olwaleero nga biina gundi 2 eno tulina MK project eno Museveni waali ng'olaba kumpi biri bibiina 2 mu kiki mu kimu naye tebinnagwa so nyongera okugumya bannayuganda nti ekibiina kya NUP in fact bino byonna ebiriwo bikyongera maanyi omuti ogumera ebibala gwe bakubako amaki amayinja owulira ebiriyo mbiwulidde era nengamba bano tukyabafuga bakati bwolabanga bano ku level gye baliko tuli ku level ya wansi abali wano banga tuli ku byalo netulinayo mpi najja mbupi ajje anti eyo gundi demokrasi yaffe twamuleeta NRM yamuleeta ffe twaniriza buli ayagala okwesimbawo ajja n'ayita tendera netuvuganya ekiri mu nuupu ffe twakirabako oba tubadde tukisuubira nti Bobi Wine bwe yajja mu buyinza oba bwe yatandikawo ekibiina alina abantu be yajja nabo omuli ba Edi Mutwe oyo Honorable Kyagulanyi president wa NUP ne bwafuuka president oyo Edi Mutwe asolomu obwa amekamanda azze naye mu struggle azze n'abasajja banubiana y'okuva eri mu fire base kati Honorable Mpuuga okumugoba ku kifo ekyo ffe twali tusuubira embeera eyo nti ejja kubaawo kubanga twakirabako omusajja nga muyivu professor mulamba omusajja muganda Bukenya yamala mu gavumenti yaffe emyaka 9 nga vice president naye olwamuwummuza yasinziranga katuuti nagamba n'ekintu kyembadde mu kifuuba ne mu nsonyi twali mu by-election twali Luweero nga tuleese na Bukenya by-election gye yabyogerera nti omugugu gwe mbadde neetisse okumala emyaka 9 badde neetisse naye nga kisimanyi kye neetisse olw'okuba bamugye mu kifo kati Mpuuga okumujja kuba leader of opposition babadde wateekeddwa okubaawo embeera kubanga Bobi Wine alina abasajja be yajja nabo basennyonyi bahedi mutwe n'abalala kubanze nalabye omuyaga kubanga gundi omu ku bafeeriya mu byobufuzi by'opposition bwanika ng'oli ku Namayanja meya baludde mu byobufuzi by'e Masaka naye nga babwanyisiganya ebigambo naye nga nupu muyaga gwa nupu gwaleeta bwanika ngolaba omukazi wattu eddoboozi teriva bulungi nga lyange erya meeya w'e Masaka naye ng'olaba nti bwanika alina embeera gy'ataddewo mu kibiina naye nga muyaga gwamuleeta oyo nno goyogerako akalulu kali ka 2011 kali ka 2016 embaseera biri
bwanika yavayo yekka n'ajaganya nammwe mbuki ati yali amaze okulemererwa naye yakkiriza no fetabangako waffe simulangako nga yambadde esaati nga gyenyambadde nanne President Museveni tajambalangako aliwa ati Museveni zino saati zabeeramu kubaako bino ate olwokuba yasembeza bakagabo baani bonna so fegaffe abenyalemu tuli bagumu nnyo bino ebisinde byonna bye tugezaako okuteeka ku nkola yaffe yakiyeekera. Museveni bwe yali atuuka e Kampala waliwo abaafuutuka Katonga Masaka, waliwo abaafuutuka eno mu Eastern, waliwo abaafuutuka wane tuwamba Kampala. So tulina ofisi ya National Chairman Kyambogo Hajati Namyalo akola omulimu. Bano babayise wano mu PLU bakola omulimu. Secretariat ekola. Naffe ffenna projects za government zeetadde mu 2026 Buganda tugyetaaga. Twagala tuzinduukirize tubawaddemu tulabe nti Buganda gye mwogera ku bano nga tebageranira 2026 baliwa ate nga lwati tebalinda olaba bali mu kweyuzaza kuzimba mayumba kyagenze ku likodi obeera nga ovuganya gavumenti naye ng'olina ennyumba ya buwumbi buna okola mulimu ki Nyanza akola mulimu ki buwumbi buna eringa meeri eyajja n'ekoma gundi Nairobi Kenya kyekifaananyi naye nga Nyanza akola mulimu ki okuba neyo ennyumba Nyanza akola mulimu ki kubanga Nyanza baddewo enyalemu ne munoonyeza akalulu mu Kampala Central ng'avuganya ne Misa Kabanda nga tutula mu kifulukwa aweka mocha ne kati kalina yonna matiribona yazimbye ennyumba kugambye avuganya Museveni nga kwegabana Uganda bafunye ekitanga nti opposition ya wano yefuna yenoonya kuvuga Museveni nakulya yo kasitebanga erya bombo in fact be batunyamana n'okuba ne Museveni mu buyinza zebintu gye mpagidde Museveni okubira ddala luweero nonda kitono naye awangula banabo emirundi egimu badde misinga n'okulonda ng'olumu mbeera ano mu kumobilizing abantu balonda ate abalina okuwangula kubana bano bamulonda kitegeeza bano abaludde mu opposition olw'okuba ebiseera ebisinga tuba ku mirimu gya kumobilizing kabe Besigye gyalonda Museveni kati tosobola kubanga ozimbye ennyumba ya bumbi buna n'ogaa gavumenti eveeko gw'osooka n'okuyita amagye bali mu nkuumeko wano so en opposition yo abannayuganda bagirabye local government baliyo bano bameya badeputy meya tunulira amakubo gulaga balemye kasasiro tusula naye nesere tuzibawa tibakola ki mulimu obukubo balina okukola bakansala bano ya topic gyoyagala twogereko batuyambye okubanga mu 2026 akalo tugenda kweza nsaba kwa ka clarity katono nnyo ka clarity katono nnyo ng'okutanayongerako NRM abantu batwesiga era tumanyi bulungi nnyo tubadde n'enkiiko wano eza NAM tubadde ne G7 plus China bo bakakasiza nti Museveni ne bamwongera emyaka 3 yes kati ffe tusobola kugaana nga bannayuganda tulese enteekateeka ennungi balimba kubanga enguudo ezo flyover zetuzimba lokotawo lulaba tulina otuzimba mpaka Jinja luno lw'e Masaka luli mu kukolebwa mpaka wano Busega twagale amafuta tugasitandika ogasima omwaka Kampala ati bameya bamulimisiza okukulaakulana walabye meya w'e Kawempe Lord Mayor enguudo ezirina okukolebwa mu Kawempe yazijjako ku lisiti beba banupu oli wefuti ati bonna bebamu bonna bagamba batuvuganya so nkubiriza bannayuganda mwena abatulaba tulina enteekateeka ezitambula ez'okulaba nga abantu bejja mu bwavu emyoga munoonye emyoga we giri munoonye PDM weeri abavubuka mwettanira okukola bange eggwanga terisobola kukulaakulana ng'ovubuka tukoze tulina okuwa emisolo Katonda abankuumire lwaki siwaka clarity katono ku mukulu ono kyayogedde sente naye tubadde tukibannyonnyola bannayuganda nti sente z'emisolo bannayuganda ze bawa abakulu bazibba bazitwala mu Central Pool nansala bwevaamu obuwumbi 2 baddembo tuddiza miliyoni 8 kati nalabye release eyasembyeyo gye basembye okukola batweza miliyoni 38 ne miliyoni 38 olina abakozi abeera enguudo bonna beetaaga sente tulina emmotoka ya kasasiro ejja kasasiro ku Hoima Road n'ebitundu ebyo biriraanye obuli lunaku olina okugula amafuta ne ba loaders sebo bannayuganda mubagambe ekituufu nti mugezezzaako nnyo okulaba nga local government eremu okukola si nansa naye kanene Uganda yonna akasemberayo ddala bw'otunuulira Uganda yonna
ne wakulemberwa abeNRM Nansa na kyekimu ku kibuga ekisinga okulemberwa aba opposition naye government yabo bwe yabadde rankinga okumanya bali bubi Nansa naye yabadde namba emu mu service delivery mu mbeera gye tulimu eno mu mbeera gye tulimu eno Nansa naye rankingiddwa nga namba emu mu service delivery neyanza mukama wange neyanze okusookera ddala njagala okujjawo zijja kumala njagala okujjawo obulimba wa nebotwa ndala okwongera okubukkaatiriza oyogedde nti president wa Uganda tewali mu second biri nti president wa Uganda Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu nti nakyemalira National Unity Platform ng'ekibiina kirina ssemateeka era kirambika buli mulimu gwa muntu actually ne ba foot soldiers kitongole ekyetengeredde Nubian ndio gwagamba yakulira arts mu kibiina kya National Unity Platform akati ono bwakera kumacha kavulenga sebo ya kati dakika zangu zinye bali mu kintu kya what is wrong with sikucharinga yali MC mukoro and jukiro oli muyimbi ate ekyokubira aina press conference true press conference wabera wacharinga na ayita banamwe na ayita gundi era ne we to screening a film Museveni gye yazanye yokutta abantu era yali kubanga ekyakolebwanga omwogezi waffe ewulirize Museveni yafuka no serebu sebo kubanga yafuka serebu mu kutta abantu firimu yamulaga yatta abantu abasoba mu 5 mu kawe yakaweri okugira kati ekyo njagala Honorable twategeere bwanaba yegase ku nuupu obutereevu ajja kusoma ategeere nuupu etambula etya kubanga ojja kusanga abantu nga Netone Halls jajja Tone kati yakulira local government desk kati wona asanga omuntu omuyabuya enjawukana munno enjawukana munno tugenda nzija dakika ziri bbiri emu ogyogereddemu waliwo ekizibu kimu leader of opposition bw'abeera mu parliament ateekeddwa okuba nga ayogera ebintu bya mukama we onabaita ayogera bya mukama we era agenza okutandika okwogera ebya mukama we ng'obudde buyise ekitegeeza yabadde mu takisi mukama we yamugamba erinnya mpuliriza nkugire bw'amaliza n'amugamba nti sebo ekizibu ky'abannayuganda be bantu abaabula be baana abamaze olaba pressure Honorable Mpuga mu kusemba wano gyatadde ku government ne parliament kyeretedde government nti yateekawo buli kitongole kyonna ne kitandika okubeera nga kifoka ono waze mu parliament Honorable Sejjani atandikidde kutambulira mu takisi problem yange nti obudde obwogereramu ombulire ekyalemu kati kankugire yayitasobola kwekkakanya beera tayogerera bya mukulembeza ensonga lwaki olaba nti Mugisha muntu yalina loopuwe nga yewini kiiza naye Amuriat wamala okuwangula yaleeta Awolo Chan kubanga leader of opposition ateekeddwa okwogera mukama we byaba mutume kuba mukama we atakyalina voice naye ekyo si kyekigaana Mpuuga oba si kyekiresewo obutabanguko mu NUP era tewali butabanguko buli just amplified namwe bannamawulire media houses ezisinga zonna bazigula twagala kwekanya fake media eno banayongule kubanga kituuse nga buli TV yonna yonna ey'amaanyi mu ggwanga ne fake media ng'ogitadde ekireetanga n'omulamwa ekitaliwo kubanga kankubuuze towulirangako katambi kannamyalo ng'avuma Senninde n'ebigambo eby'obuwemu lwaki tewaguleetanga mulamwa wano choka basiresi wano ko mulamwa nzija sibuza ku kibuzo njagala kuliriza nzikiriza malirize siresi omulamwa kati ogenda kunyongera kika yawe asigena kwongera kuba golesi gomo oleso okwemulugunyako atenga kucha bane sikukweka it is all over media houses mu ggwanga ngambe media houses mu ggwanga ndeso okwemulugunyako ndiziraba nti NUP elwalero lokubanga Mpuuga alaba nti waliwo bitatambula bulungi mu kunga n'ayimiriza enteekateeka eyo okujja kugamba nti tuyaga twogereko NUP twogera ku njawukana eri mu FDC twajja n'omulamwa ne tujja ku njawukana eri mu DP ne tuleta omulamwa tuleese njawukana eri mu NRM kyetusookeddeko kati twogera ku njawukana eri mu NUP balaba tuguze NUP munange tena njawukana bo balaba tewali njawukana tuwali bino bye bintu bya bulijjo olaba nawe obeera waka ne famire ne mukyalawo ne muyombagana naye bo ate omuzigo wajja nakuba endulu neiba naga wo bano balwana kitegeeza oyo ateeka omunyo mu bbwa oba oli awo yandibadde liwona n'okuwona amangu njagala kumaliza nga gamba bwe nti National Unity Platform ng'ekibiina weekiri
ate tekirina njawukana z'ogamba nti abakulembeze batuusiza ekiseera okuba nti baawukananga mwe mwagala okitegeeza buno buzibuzi bwe bubeerawo butonotono ate mwana wattu nga mulinawo n'abantu nga ba Abedi Bwanika omukulu nayage nti omuyaga gogano mwamusembeza lwakuvuma Dr. Besigye ekyo si bwe kyali Abedi Bwanika ng'omukulembeze yenna tosobola information katono nnyo mu mbeera egyalina ey'obukulembeze n'ebirowoozo byalina ebikulaakulanya eggwa nga tulowooza nti wanabiteeka mu parliament bisobola okwaga unfortunately Abedi Bwanika alina okumanya nti ekibiina kirina abakulembeze kirina structure zalina okufulumya ka information yakatale katono nnyo honorable twawe na information tujja kufuna omundi omulala paka week ejja mwebale kubeera ku week ejja tujja kuba ne Facebook live ejja kubanga n'ensonga endala zonna Hassan Musa wamu ne Tamale Henry ku kamera omukama bankomere NFIC Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.